bwana akikubayo n'agamba nti muzeeyi yakalya nga mumwambalira. Bwana agamba nti oye nange nabirabanga mutuufu Kyagulanyi ayinza okubanga omanye ekiddakaawo. So nange ngenda kufunayo time eyo mwolwo olunaku lusadaaki sobole okunoonyaku ab'emizannyo naye ngenda kikola omulundi gumu temukifuula teeka ngenda kikola era nja kufokasingako gye emipiira ejja kubanga gitambula. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Nkwaniriza nnyo munywanyi wange atava anate mu mbeera ey'okugubirira kibayita waaka. Njogera ku waaka mukwano gwange owannamaddala. Waaka gwe tukuwa naddala nga tusinzira ku kitongole wano ekya Mateo Foundation si ewaaka omwangu nti ojja kumala kubaako nawo omusanga nedda byawukanamuko. N'olwekyo gwe mukwano gwange buli kadde atuwa nate amasogo n'amatuno gatuwa n'osala okuba nti ogoberera ensonga ennene. That is why mba nnina okuba nti nkusiima nnyo. Nze Kalle Suleiman wano wennyini ku Mateo Foundation wetusinzidde. Ekitebe kyaffe ekikulu kiri ddala wanene e Kasubi okuliraana ebitaala ku Princess Complex. Awo ojja okubanga bwotyo mukwano gwange otusanga bulungi ne Mateo tuno mu Juni omulanzi waakyo nno watuulira ddala n'asobola okuba nti alisiivinga abantu abafaananako nga ggwe abalina ennaku ebayonka obutaaba abalina ebibasoomooza bingi nga mwetaaga Mukama Katonda muyisizeeko okulaba butya bwe bisobola okuba nga lwakiri bigonjoolwa. N'olunaku olwaleero tuze buteesagga n'ensonga ennene ez'engenda okukosa mukwano gwange ogoberere era osobole okuba nga bw'otyo zitegera entanyeenya kubanga ojja kwetaaga okubaako by'ovumbula mu pulogulaamu y'olunaku olwaleero okuviira ddala ku ebyo by'oyinza okuba nga owulirawulirako naye tugenda bikuwa mu ngeri efaanana okuba nti ngaze okitegedde mukwano gwange n'olwekyo kirindirire. Njala okwebaza nnyo mikwano gyaffe mwenna abakyasobodde okuba nga lwakiri abatukyalirako wanene ku kitebe ekya Mateo Foundation. Oli agamba nti Kalle wategedde nze akasente kange akange ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokutaano kankaleke nzije nga nnyingira buyingizi anti agambye nga 21 omwezi guno ogwokutaano tuli ku Bat Valley Theatre. Tujja kutandika bulambalambi ssaawa 7 ssaawa 8 tugezeeko kubanga tukwoleka kye bayita waaka. Ow'ebisenge by'amakolero ag'entalo tugenda mufuna bulambalamba kubanga wende waaka akwategana ku nsinga bweri waaka agenda okubanga bwakyayitibwamu okuyamba ku gwe agenda okujja n'ebirala bingi nja bikusunirako gye bujjako mu maaso awo mugenda bifuna kwolonga ennaku z'omwezi 21. So mwebale nnyo n'ekyo okuba nti mwakibayinze ne mutuuka okubanga lwakiri mutuwa essuubi. Ngenda kusaba Mateo tune mu Junior nasooka abambulizeeko bwe kiggwa ndyoke nkubule gye tugenda okutabaalira mu nsonga ennene. Bannayuganda muli mutya kansubire muli bulungi. Nange gye ndi mpola nga bulijjo naye saawa zino at least ko nti eggwanga lyafunyeemu shockwave. Omanyi ebiseera ebisinga ejjinja buli we likuba mu mazzi waliwo wave ezitambula ez'amayengo kati almost teregayiseemu naye mu kuyitamu awo nange kyankoledde nnyo ejjengo eryo okuba nti lyayiseemu so nembaamu n'essuubi nti kyembadde ndindiridde at least kyalabiseeko. Naye nange sebondese nange sikutegedde ejjengo ndaba kyeri ejjengo eryo bulijjo mbeerawo ŋŋanda janane omanyize bwe njogera bampita mulalu akamata yako kalalu lwakuba nti batuuka ne balabamuko ebimu ne babi kino kakyogera kirabika kituufu. So mbadde njogera nnyo naddala ku Bwakabaka bwonna obuli mu Uganda okusirika ennyo naddala mu bannayuganda embeera gye bayitamu. Amateeka ne gajja nga gavubulugana ne basirika bakabaka banaddiini naye olwokuba baleeseemu etteeka eribakosa twalabe abasiraamu abakatuliki abalokole bonna nga badduse naye baleeta okumenya abantu ate bandibadde eddoboozi teboogera naye baleeta ekiyinza okuba nga kibagattira wamu nabo nga kibatwaliramu ne basituka. Naye kyamukisa mulungi nti jo nalabyeko Katikkiro
yayogedde ebigambo neneebuuza bulijjo nze ŋŋamba gambako kirabika abakulu bano beetaaga fe abansi tusooke tubawanike kubanga n'obujulizi obubaluma tebuliiyo. Edi Mutwe simanya yabba akasimu oba yabba sweta. Kakati esweta nandibadde kiki bannaffe? Edi Mutwe yabba sweta awere nemba n'emisango bamukuddemu amannyo bakoze batya. Lwaki tebamuta? Okulonda kwaggwa. Bali n'omufaaza baali bamukutte Masaka. Omufaaza nti yafunye ssente oba bye bino bye bagamba. Obujulizi buli luddawo obumuluma. Father bamuyita ani? Father Sekabira. Ne bamusiba mu kkomera kati omusosodoti ne bw'ogamba obugambi bishop ti omufaadha oyo tumwagala ajje ku poliisi buli wiiki. Mu bakatoliki bafaaza abo mukama waabwe ye bishop kyayogera tebakiddamu. Mugamba ajje ku poliisi buli wiiki ajja kujja omusosodoti oba kale abeere mu kigo tavaawo. Naye omusosodoti ng'oyo alina okusoma emmisa buli lunaku buli ku makya mu mateeka gaabwe. Asomera atya emmisa mu kkomera? Ebigambo Katikkiro bye yayogedde byenze nga njogerako wano ne ŋŋamba nti embeera ezo zonna embi zibaawo zitya bakabaka ne basirika kubanga kabaka etteeka erisooka kabaka alina okulumirirwa omuntu owa wansi nga ne gavumenti enayogera kubanga okukyusa kwa gavumenti okwajja baakikola intentional olw'ensonga nti abazungu bagenda okuliyetinga gavumenti nga balaba bakabaka balemedde ku bantu baabwe nga tosobola kukwata kuva eri n'okwata kabaka ng'abantu weebali kati bwe bagenda okizula nti kyali bwe kito ne bakuliyetingawo ba gavumenti balinga ba agent mwava ba prime minister mu gavumenti neefuuka gavumenti ne bateekawo kati gavumenti ti yeringa control ya trans ti tekigwayo government ti mwe basinzira okuliyetinga buli kimu kubanga bayinza okukozesa president aliko n'avaako ne bakuliyetinga omulala naye kabaka aba ava awo wennyini wasibuka oli buba butonde naye bano government ti ebanga genetically nti batondawo omulala okitegeera nkifuna kati bakabaka buli we basirika nze juzi nabadde wano ngande baananyo ne ngande singa kabaka w'obusoga avaayo nayogera ku ddembe ly'abaana abasoga bali ebweru ababonaabonera mu Middle East abali mu biyumba gavumenti kigikakatako oba palamenti owa Buganda bw'ayogera kigikakata ow'e Bunyoro ow'e Fort kuba abaana bangi abaliwa Bulaaya naye balinga abatalina bakabaka kyokka ate bano bakabaka baffe bonna bwe batuuka ekiseera mu kugamba nti okusondera obwakabaka bagamba abaana bali Saudi musondere bakabaka bammwe tubasondera nga temutuyamba anti akati mama tayo kyentunuuliramu bw'ogamba nti nno bakabaka tubabinika omulimu nga tulina ministry ey'ensonga z'ebunayira eya gavumenti n'eyekisiikiriza eya opposition tulina abaka ba palamenti tulina ba Mr. Balamu tulina baani omuntu yandibadde asuubira nti abo bandibadde ate bakola kinene nnyo nga ne bakabaka tebannayogera kati ekyo kizinge bwoti okisibe omanye nti abo tebalina mugaso kyogamba ffe tugenza okwogera nga abo tebaliiwo paayo omuntu oba gavumenti ekiteeso kye baali baleesi mu palamenti nti privilege y'eddembe ly'abaana etteeka eryaze okutuuka okuleetera etteeka n'okubanga kati bataddewo katemba mu Bank of Uganda biki etteeka eryo lyatuuse okujja nga lipoota ezafulumizibwa palamenti ze bajja mu Airtel ne MTN bagenda okunoonyereza njagala endowooza y'ababaka bammwe bagenda okunoonyereza nga abaana juzi ne gavana yavayo n'akyogera bano abali mu Middle East bokka baweereza trillion 9.6 Uganda gavumenti ne bajjako Bank of Uganda egenda okonfaminga ezayita mu banka ng'ali $1.5 eza dola nejjako omusolo gwa bukadde 3 eza dola ku $1.5 ezaava mu Middle East koteekako za America, Canada, Bungereza n'awalala Germany baana bali mu Middle East oka mu Buwarabu naye abo abaana tebalina privilege tewaliwo kibiina kibagatta tewaliwo programu yonna ya gavumenti nti bwe bali banga bafudde nti
gavumenti yabateerawo ensako kyomulambo tuyambeko omuzadde okugujjayo kuba omwana tubadde tumugyamu omusolo baagala just baleeta amateeka ag'okutunyonyoota nga n'abaana abavibwamu omusolo nga tebabagasa naye ffe bwe twali abato kitaffe bwe yatuwanga ennimiro okulimamu nga n'omusana bwe gwaka ennyo olw'okuba gwogenda olimawo sizoni yo ogenda mu kidiba n'osomba amazzi n'oyiwawo sizoni tefa ebimera byo nga tobiwa eya naye kati gavumenti ndowooza lwakuba erudde mu buyinza ate yajja nga terina kyemanyi nti bakozesa amaanyi tebasomangako bya bizinesi oba tebalina experience mu bukulembeze bw'abantu ba bulijjo bo baagala kozesa amaanyi just waliwo ebintu bye balina okukola nga biteekawo okusikiriza abantu bojjamu omusolo abazungu amateeka gonna ge baatuleetera batubba bumu naye baterawo privilege akubba n'akuterawo mizanyo n'osiba ng'olina essuubi nti nja kuwangula naye ng'omuwa okitegeera era n'akikola ng'akimanyi nti mu bantu 100 mujja kuvaamu abantu 3-4 abanaawangula 97 agenda balya naye gavumenti yo eyaffe ye Uganda ku 100 tewali muntu alina privilege eyonna kati tunuulira abasuubuzi bakaaba abasawo bakaaba be bajjanjaba bakaaba security yo yokka bakaaba tunulire abasomesa n'abaana abasoma amasomero ga gavumenti abaana abalina amagezi bannayuganda abalina ebitone simanyi wakebeddeko omunakenya yawangudde ng'ayambadde engato ssaawa zino yabadde mutugavu yagidukiddemu n'avayo n'agamba nti engato eno yanyambyeko okuddu engato yabadde mu $7 mwezi mitwalo nga 10 n'obutawera n'essaawa ya leero kampuni egitunda yabadde weyamaze okukyogera bwe pa kampuni engato n'egiteeka ku $5 eyabadde egulibwa emitwalo 10 ne bagitunda $2 million abagisuubuddeko bano bahamu abasuubuzi bagitunda kati $4 million 10 n'ezi yakyogedde lwakubiri kati eri $1 million 10 n'ezi mpulira nti abaana abalina ebitone Uganda batrankinga nti fe abasinga okusoma oluzuku mwera mwe abakiikirira si yonna tufuuwa nnyo Rubagasaki bijja leeta $1 mu nsi yonna Uganda ekwata kisooka kwogera oluzungu naye mu bintu ebyo byonna gavumenti terina session gye yali evuddeyo negamba nti naffe katuswaleko kababeere juzi wano we narabye gavumenti eno kati ebintu byeyakakola yadde tenarayira kasore tuva mu kulonda nga tenarayira ndowooza ekisanja kyaggwako kati kiri tuyingira buyinza kipya kino kikyaliko kigwako ng'amaze okulayira kati kino nga kiri mu kukomekerera gavumenti wano ndowooza kyeyakozeyo biri ebintu byebi Chris Baryomunsi minisita w'ebyobulimi yagabyeyo emmotoka yawe korolo zabadde nga 20 ndowooza zabadde 23 ng'azigabira baki abalimi mu myaka 5 ekyabaddewo ekyokubiri Foreign Affairs yakute nezaya abagwira nze nabyo omanyi wale wana ebintu byenjogera ndowooza era abantu omanyi kyenazuula ku Bafirika bw'omunyonyola ekintu kyatategeera akifunamu obujja naye bw'agenda onoonyereza luvannyuma agenda okizuulanga olaba ne bano Katikkiro beeyogedde ebyabayedde mutwe okubasiba babasiba era nabo basiba bakimanyi tebalina musango just tima nabuteyagaliza era ne bomubuuza nti olina musango sitima bakikola ku lwa butebenkevu bwa ggwanga Edi mtu abeera bafuusa security threat eri eggwanga singa mbuuzayo security ekibuuzo esobola okinziramu baagala kutuuza mu bye twavaamu Mzee Museveni yayita emirembe baagala kutuuza mu biseera ebyo bwe bubanga butebenkevu bwa ggwanga Edi mtu yata omuntu batuwe ye yatakawesa banga bakola security abatakawesa ngate mtuba manyi security bana ebyama ayinza kuba Edi mtu nga balina store y'emmundu kati gwe tebajja kujjayo kugamba matayo kwoti bwe yabaddewo Sookero bajeyo buli kimu abasawo abakebera ne bajja ne boogera nti Okero omulamu bwe yafumita abasirikale bakwata akambe Okero akambe ke kano ke yakozesa abaaliwo abagwira Okero ne bamukwata Okero be bana abantu ne bakwata ne Bible ne bawanika fa abakwata Okero ne tumukwata nga amaze okutaaba ne yamuregistering ne nannyini somero ne bamuyita
awo nawona bwino gwe tunoonya naye abaana bali mu prison bya bufuzi basigala bakugamba kyovera koti bannayuganda abalamuzi abatuufu baali bagezi ne bagoba hate speech otuuka mu kooti nti bakuvunana gwakukumamu bantu muliro nisinga obuuza omulamuzi ani gwe nakumamu omuliro tamulina okitegeera nti abantu bonna be basibye bakimanyi tebabasibidde bwereere so gavumenti ng'ekyalimu omuzungu n'ekintu kye yatukola ekintu ekyo era nsaba nnyo Katonda atusaasire busaasizi kituveemu kirwa batugamba nti ffe tuli mu sitaani n'ajja n'akuliyetinga amazzi agalimu obutonde obutuufu n'atuwa oxygen n'atuwa embeera y'obudde n'atuwa sikiini ennamu oyo sitaani n'atuwa amagezi n'atuwa abafirika abavaamu ebitone n'atuwa abantu abalina omusaayi omugumu oyo sitaani naye mu ddiini n'aba mubi ne batuleetera owaabwe Katonda omutuufu Katonda eyalema okutonda ebyaffe ebifaanana ebyaffe omutuufu gwe batugamba yalemwa okutonda ebiri mu Africa buli mmere yonna erimu ekirisa eva mu Africa so Katonda omuzungu yatwagala nnyo ffe n'atutondera birungi ate bali banna abazungu n'abatondera bibi onfuna ate bwe yatondera ebibi ne batamusinza bo ne basinza owaffe eyatonda ebibi ne basinza sitaani owaffe okitegeera ekyo ekintu yakitukuliyetingamu omuzungu mu bintu byasooka okutegeera kutwawula mu mayindi era ekyo ekintu kiri gye tuli mu bulamu bwaffe wabula ye bwe yategeera ebituufu bye twakosanga bajjajjaffe bye bakola bye yatwala era byakomyewo okujja ng'atuyigiriza naye mu kubiyigiriza atutolerewo ka 0% katuteeka mu kyova olaba nti omuntu owulira ebyobufuzi n'atuka n'okwekuba amasasi juza obululu buze nga bubaawo tubulaba wuyo Kazimba Mugalu baadde bamwasiza omutwe eri mu Boston mumuyita kitamu mu Katonda kifaransa ebyo ebintu simanyi kituufu saagala kuzanyira ku tayito ya mukama waffe andi kati jjukira bwanga basoma amawulire gwentifu bagamba kitaffe mu Katonda nga atasobola nakufiirire eyavayo n'agamba amaze sisobola bafiiririra ate mwagala muntu abalimba okufiiririra abantu tetuli mu ntalo nti genda kwata bomu tulike n'omusirikale tituli mu lutalo waliwo ebintu ebyokuwabula gavumenti kati kankulange mu Kazimba buli lwomanyi omuntu gwe mulwanyisa n'omanyi ebikolwa bye I have life to live. I am not a savior on earth to carry all your problems. You take them across. I do my part. I leave them to God. I am not here to save you. Munadini Kazimba ne mbagamba nti bannange nange obulamu nkyabwagala akyogera ye musajja mugezi alina byalaba byotolaba matayo kati kaŋŋambe kino kyekugambe nti obutategera bw'Abafirika buleetera omuntu okukola ensobi olaba ebigambo Katikkiro bye yayogedde teyavumye yawabudde okugamba nti abantu abatalina misango mubate abatavumye abatatiisiza kati ebyo Kazimba Mugalu bye byamulema yabigambye nti eddoboozi banaye nga twogera tebabiwulira mwe mwali mwagala yogere birala amaloboozi ge twagala abaana bakaabira gwe kyobumanya oli yagamba Kazimba Mugalu wasoma eddiini yogera ekituufu obulire ensi Museveni akalulu yakale kakade obaggo munnaddiini ng'ovaayo ng'ogamba otya bw'anaakikubayo n'agamba nti muzeeyi yakalya nga mumwambalira bw'anaagamba nti oye nange nabirabanga mutuufu Kyagulanyi ayinza okubanga omanye ekiddakaawo kankuddemu wano kankutera vidiyo eno Simon byabakama bamubuuza ekibuuzo njagala owulira okutagala kyova olaba batugambanga nti ewaffe abakulu tebabawa kitiibwa tebakirina Simon byabakama bamubuuza ekibuuzo ndiyala foomu ezo ze mwabaze mu bululu zavudde mu disitulikiti ki kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki okay
enkola eyo era nva kwogera ne abakola ku system yaffe ebyumba kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. ngenda kamunyonyolenga bwe yayogera bamubuuza n'atagala ngenda kuterayo vidiyo nga yeeyogera naye ati jukira yamikisingamu olutooro kakati ku nsonga eyo ati kyali ati twayogedde n'abakugu tulola ebyuma gwe mwenyini gweyalangira n'ogamba obuma buganye tulondesenko bwali bufudde era tewali buma bwakola mu Uganda yonna kati ate bamubuuza DRFM zavuddewa ayogera buma kati bwemba kyogera bamabirizi twali tumwagala yalina okunanagira lwa nsonga temwamuwabudde kweteekateeka kuwa ansa ye nga tagiwanga omuntu omuwa obudde n'ateekateeka ansa bw'anaabaanakola mugwira omuntu omukulu nga tagiwanga ne kati aveeyo agambe nti bakyanoonyereza obuuma. omanyi ekyo ekintu kyeyogedde ekyo kyesaagala kuwulira mu Uganda nze munaateno ab'amagye naye sibavuma mbawulira ekituufu kyesaagala kuwulira nti okuwulira gavumenti nga tukyanoonyereza kitegeeza terina kyesobola tukyanoonyereza. Juzi gavumenti yavuddeyo negamba mbu amataba agakuba Abannayuganda mwaka oguwedde emabega mbu ne kati ekyanoonyereza ekibuzo we kyajje singa tufuna abayeekera nga balumbye Uganda oba kati weze nga kati America eri mu kulwana ne Iran ne wabaawo ensi yeepima mu Uganda nega kati Uganda nga bwe byaliwo wano president yagamba ocean yaffe walabako statement ey'omusajja Omunakenya gye yayogedde president ng'ali Kenya bayithawe nali nakeerabira wagirabako simanyi ogamba kubanga babingi orasa omudugavu Omunakenya kasokezi gyewo kali gavumenti mu myezi 6 yafuddeyo negamba tukyanoonyereza abasuubuzi abaakosebwa amataba nga tuli ne mu sizoni endala ey'enkuba nga nenkadde tenagikola ki tenagikavalinga abasuubuzi bagaba kiro na misala naye president yasasula anti balina nnoonyereza president nkugamba yasasula ye bwe yamala okulaba nti sente abasuubuzi bakoseddwa president n'akwata sente naziwa Nabbanja naye Nabbanja ne kati abasuubuzi tabawanga sente zaabwe anti ayinza kuba bakyanoonyereza n'avaayo mu mawulire n'atugamba NRM kino ekisanja kyonna kigenza okuggwako ng'ekoze ekyatulemye yabadde enguzi kyekyabalema kyokka mu bintu NRM mu resistance gyerina enguzi ye yalema NRM kyalangirira naye ebisigadde amasomero mwagazi nkulage amasomero nagandi yagamba ate gana mawulire sigajja ku sowaani ngajje ku soosi eri ku soosi njagendako kubitundu ebyenjawulo kulaga enguudo bwe zifaanana kulaga amalwaliro kulaga amasomero ga gavumenti mugijja yali akakyogera nti tugijje ku soosi nga kalisoliso wa gavumenti ali Mbale ali mu masomero ga gavumenti kalisoliso yagenda otuuka mu masomero ga gavumenti ng'abasomesa abaliyo bazoro be basomesa abaana ng'abategeera baagavaamu dda ng'abaliyo abasomesa abaana ng'omu yaffe eriiso bamuzibe nga bwe bayambako gavumenti okusomesa nga nabo bajja buzi kuyamba ggwanga ekirala ekyokubiri basanga amalwaliro kalisoliso wa gavumenti yasanga amalwaliro ng'amalwaliro ago nga emifaliso gye bajjanjabirako abakyala abazaala nga emifaliso emituufu giri mu sitowa wano bateekawo bino embowa zebisulako ku street ebyo bye basuula ebeeramu ebiku era kalisoliso wa gavumenti yagijjayo n'agiteeka mu ddwaliro naye Nabbanja n'akulaga nti yajje ku soosi kati bwe nkunyonyola ekyo Nabbanja yo ndowooza olw'abaddugavu obutategeera balowooza tumuwalana naye tuba tukubuulira ebituufu nti olimba kati naawe byotulimba ebyo bye bituleetera okuddamu ansa kati awo wabula wano mba mpabula nze Nabbanja kyeyogera ne tumala bagamba nti Bannayuganda mugyeyo obujulizi bwonna okulaga ebya gavumenti esobola n'okunyiga n'ekusiba naye ng'ogibuulira kyekyo kyongambye nti paalamenti yandibadde egamba nti tuteese ku mbeera
tugaziye enguudo twanoonyereza accident eziriwo zireetebwa lwakuba enguudo nfunda bali mukuleeta endeesa twongezeko ku misaala tweyongeze president beera ngaotusiima okitege kati gavumenti bwe yavayo nekonfaminga negamba nti ekyanoonyereza kitegeeza intelligence eri ku muntu omu era nze nakyogera dda intelligence yonna ebitongole tulinanga 10 bifokasinga ku politics kintu eki bakkirize bagaane focus ya intelligence ya Uganda eri ku politics ensonga lwaki Kampala kyogambe Kenya tewaliyo ebyokuza nti byebyayonoonanga eggwanga ne bitwala mu nsiko bikuuma muleme kuddamu kukola nsobi kankubuzemu ekibuuzo ebyobulimi ebisinga wano mu East Africa si kye kyasinza okutunda ebyobulimi eri mu biwandiiko oba entuufu mu Kenya Tanzania biki na Kenya batuli wala tebalina byabufuzi Kenya tusinga n'okwekalakaasana Kenya bekalakasa kibuga kyonna ne kikwata n'omuliro anti bo tebalina security nywevu njagala ompulirize bulungi eggwanga Kenya tugisinga okwatamu abantu enkwata gye tubakwatamu aba opposition ndala togamba kukwata gamba tubasinga kutulugunya opposition anti ebamukwata tuli mu straight line kutulugunya omanyi waliwo nkoledde program ya leero kubanga kayinange kati omanyi waliwo ebintu byenagoba kankubulire kyenagoba kyebayita essuubi essuubi nze siriki kati omuzungu yatuteekamu mind fray ey'essuubi karo osobola okubeerawo noga njagala agula emmotoka nina essuubi erigula emmotoka neweefera nodda mu mayirungi njagula emmotoka omusiru n'omusanga nga talina na mulimu gwakola nze n'essuubi njagaggawala omuzungu essuubi lye teriri mu kwogera oba kulibeera oliteeka mu mutwe liryawo mu kukola kyakola obwagazi bwe mu mulimu gwo lyessuubi nfuna buli weweeteekamu essuubi omalirira emyaka ne 12 kati lyeriri mu bawala osanga omukazi mu myaka egy'okufumbirwa agamba nkyetegereza n'amara 10 kyetegereza 2 gagudde ali mu 3 bw'atuuka mwana watandika endagu jjajja njagala kufumbirwa obufumbo buganyi pasita nsabira obufumbo buganyi kirabika waliwo kye bankola mbu yali mu ssuubi kati lyeryo lya gavumenti ya Uganda lyetutambuliramu nti gavumenti bwevaayo negamba omusuubuzi nti tumaze omwaka tukyanoonyereza kitegeeza nti ebbanga eryo lyonna intelligence eri ewabye Kenya twalimanga omuceere Uganda ffe we twakulira ewaffe twalimanga omuceere naye owulira nti amatooke gavudde Kenya owulira nti carrot biringanya entura mu bivudde Kenya can you imagine mu Uganda emiyembe giva Kenya emiyembe ennyanya ziva Kenya kinaffe tuliko ekikyamu n'owulira nti Kenya can you imagine byetulya biva Kenya biva Tanzania ku Uganda ate ne baddamu ne batandika okuwulira nga bakubira babloga ba politics Uganda zaabu ebyo ebigambo byonse bisaagala nakuwulira mu Uganda zaabu ffe tuli bakola no challenge mu nkoko baliwo challenge obw'enkoko obuliwo kati abaana babeera n'ebikarooli video neraba $5,000 mu ekifubiro eri $2,000,000 kitegeeza bannayuganda $2,000,000 babeera mu byakisiru kyova ne gavumenti amateeka gebaleetera amateeka nga gabajjamu kuba ekimanyi temutegeera era tekitusaanira ekibasaanira era nze mateeka bwe nvaayo nenjogera mbasiwala na gavumenti mbambaga nti buli lunaku gavumenti buli January ebeera makerere kutikira kukonfaminga abaana batikiddwa naye bamala otikirwa badda mu midaala gya capa badwa ndowooza okutikirwa omala tikirwa ng'ovuga booda era abangi bali mu booda novaayo nodda mu kupoota asika kiwuubiro ne diguli ye so amawanga gano agali mu byobulimi nti gavumenti zaategeera ebyobulimi birimu ssente wano waliwo ekitongole kyetulina ekiri behind bya bulimi kyekyebyobulamuzi kyokka
naye wandibaddewo security ng'enoonyereza ku by'obulimi kubanga bye bivaamu ssente ekyo bw'okibagamba ba director intelligence bajagamba oyo ali threat gye tuli olw'obutategeera bwabwe bo bamanyi politics ye alimu intelligence yekka onfuna yensonga lwaki ababaka bawabye bw'otunuulira amawanga gasinga obungi nze nzikiriza tine bwenkangamu bukansi nengamba nti buli muntu yali aza okusuubula wano mu Kampala nga munauganda ne bakubba gavumenti egenda kusasula gavumenti nemala ekangamu ng'eyagala okumanya nti kati ekyo kino kyandibadde nga example eriba MP kubanga ebitongole ebibaawo Korea North Korea erina ebitongole bibiri ebikora oba CIA ne FBI bakola debate mu challenge za njawulo okonfaminga aliwo asinga intelligence oba department kyesinga amagezi wano tebiriiwo ola nti CMI seyalinga ne SFC amagezi SFC yandibadde above ng'ebyama byayo ne CMI tenabimanyako kubanga SFC esooka naye osanga SFC ewane CID intelligence SFC ekyo mukole kino ebyo byandibadde byayo Secret Service tekolagana na FBI bakolagana balina level gye boogerako naye waliwo ebikoma nti parliament yandeveddeyo nekangamu negamba nti twagala tunoonyereze ku intelligence kukangamu security parliament negamba tutaddewo biliyoni 2 tulabe ng'omubaka akireese buleese nga kirowoozo tulabe tukoole bannayuganda nti bannayuganda bameka bwe baali babbidde mu Kampala nga muze mu kusuubula nga tebanaba kuyisa fayino eya security nti bannayuganda bameka be babbira mu Kampala nga muze mu kusuubula tulabe n'abaana bakagenda wano bannayuganda bagenze Dubai okusuubula be babbirayo nti Dubai China bafuna biliyoni buli lunaku abasuubuzi Uganda teweza mitwalo 5 egyabasuubuzi kitegeeza singa Uganda efuna akakadde buli lunaku nga kajja mu Kampala kusuubula olwo bakifeesi bagenda gaggawala kifeesi agenda gula mmotoka mu bubbi kubanga abasuubuzi bajja babba babamalewo nga security efokasinze ku byabufuzi onfuna ebyo byebimu ku bintu gavumenti byetamanyi singa etegeera ebyo nemanya ebyobulimi nemanya abannayuganda embeera gye bayitamu tesobola kuleeta mateeka ganyigiriza abantu eba ekolera abantu naye bwogamba mbu simanyi mbu Uganda esenze nnyo okunyweza ebya security mu kukwata abantu okwo kuba kufiiriza bannayuganda byerina okuddamu toyagala bakwate bantu bakola bikolobero abantu abakola ebikolobero baleeta obujulizi bwe tudda mu mazima amatuufu singa kooti evaayo n'amazima amatuufu osobola okumbulira abasibe bali omanyi abasibe basobola okuta nga tugenze mu byamazima ng'ogyeko zino katemba ze batusiba babeera bangi omanyi gavumenti nze nagitongoza nakkiriza nti ffenna tuteeka mu kategole emu batwala ng'abajega abali kagadde eri mu kyakiri ate tukangana akagadde mu tawuni kyebatwalira mu kyovola nabanja bwavaayo n'agamba nti gana amawulire sigajje ku sowaani ngajje ku soosi otunula butunuzi n'okkiriza n'ogamba ye prime minister waffe tewali kyakukola kubanga kyekyo kyatuwadde kyekivudde mu bwongo naye gwe bwe weekolera research era bino biringa bayibuli tibwonyumiza omwana w'engero n'omunyumiza abajjajjaabo bye baakola abirabanga kasasiro naye bwe bamunyumiza nti mu myaka 2000 waliwo omuzungu yali superman n'alaba aya akoleddwa abibirivinga n'omunyumiza nti Yesu yatambulira ku mazzi gw'ataalaba abikkiriza naye omugamba nti jjajja bw'oba obuulira omwana w'omugamba bwe twagenda mu kyalo jjajjawo teyali ayambadde gomesi lwaki tojambala ekintu ekyasinza okuleetera embeera eno ne gavumenti okututeeka mu mbeera eno ey'okutufuula baweewe nti abantu tebaagadde kuddayo mabega batunuulire ensobeeza oba ebituufu bye baakola emabega babiteeke mu maaso tebiriiyo mu butabitunuulira byebimu osanga omuntu n'omugamba nti ba n'empisa abawala babeera n'empisa abafirika n'akugamba ebyo byali byabadda abedda naye ne beerabira nti ebyedda bye bivaamu eby'omu maaso lwaki baleka likodi lwaki oba ojjukira nti mu buto nalyanga ice cream lwaki ojjukira nti kitaawo yakuzala kyova olaba nti ebintu bingi
almost tujja otunulira wali ku sports arena nti obutonde obutuufu omukyala yenna kati bino by'abaana babuwala na balenzi bali mu myaka gyabwe obutonde obutuufu omwana tolina kuzaala mwana nti nzadde omwana mutute wa kitange amulabire nti makayo oluwano ozadde omwana n'omutwale wa taatawo tekikirizibwa mu butonde obutuufu omwana talina kubeerako wajjajjaawe taata wange alina okubeerawo okumpa magezi oba kunkumira bya bugagga funye miliyoni nguze embuzi taata asobola ogirabirira gwe mulimu gwe kati naye okulera ndina okuyita mu sisitemu ey'obutonde nga bwe yabonaabona nange bwe nina okubonaabona n'owange ye line up ey'amateeka ag'obutonde naye abawala azaala n'akasukira jjajjaawe azaala akasukira jjajjaawe ate nga ne bwakasukira jjajjaawe talina na byakola beera mu kwetunda nga tobonyebonye na mwana kyova olaba wano waliwo akawaayiro naddala wano mu Buganda akalemwa obwakabaka okutereeza kaluwa nti omusajja ajja n'azaala mu mukazi omwana n'amumusuulira maama n'ayiriba n'omwana we omuwala olumala okukula taata n'akoma njagala omutwalo gwange nga n'omuwala tamanyi nawe yakulira tamanyi na byayiseemu njagala omutwalo ng'ate mukamba muzibu nnyo ng'ate oluteekamu ekkanzu njagala ente ttaano bw'abogora nga buli taata nga yatoba n'omwana we naye bagenda otuuka ku maama nga maama yalwana maama yasulanga nebweru otera okulaba puroguramu za NTV ng'ekola ebikwekweto mu bantu ba bulijjo ng'eri mu baabo abo abalugwala basula ku bizimbe wansi abatunda emiyembe abava eyo wengulu nga ekulaga nti maama yava kapchorwa asula wabweru wasula asasula 10 wabweru abonaabona n'abaana be basoma bali mu university bali ng'atunda miyembe naye n'osanga omwana alina omulimu gwa miliyoni 2 oluzifuna agenda mu bakazi oluzifuna takyalowooza bwabwe naye ng'amateeka amatuufu kitaawo bw'aba yazimba ennyumba ya sumi omwana olina okuteekawo ya bbaati omuzukulu n'ateekawo ya bulooka omuzukulu aliddawo alizimba kaalina in case naawe bw'oba osobodde n'ozimba ekyo wali olabye Kampala nga y'amaanyi sigamanyi nnyo amayumba gaabwe babeera mu apartment webale nnyo ne bazimbawa waabwe mulowooza emmotoka zino ziyitawo buli lwa mukaaga ku Masaka Road baba bagenze mu bwenzi ezitukolera jjamu ku wikendi waliyo kirabu eryawo ku Masaka Road gye bayitawo gye bagenda sigiraba naye kati ffe wikendi bwetuuka tubayo nebyo wali ku Sheraton tubuuza zavugiddewa tubeera wali ku Sheraton nga tulina obwana obukula ate butukulira ku kizigo ate era bwetumala netuvuga netugende ku biiki naye oramuza ziyinka zipoloti tetubimanyi ebyo tetubimanyi twabirekera beekagaddi twabirekera ab'omwankole fe abaana bali wano e Buganda n'ebitundu ebirala ffe tuli mu kudigida budigizi matayo tweyanziza ebigambo bifaanana okuba nga bineneko naye nsaba tukkiriziganye nkutwaleko mu nsonga ennene eriwo mu nsi olwaleero nsonga za ggwanga lya Iran olutalo tulabanga olwagala okuddamu ebiriyo bikangakangamukko naddala eri oyo ayinza okuba nga agoberera buli kimu kyonna naye nga situnnaba kubanga tugenda mwayimatayo n'okubanga tusigira ekifaananyi ku lutalo nga bintu webigenda buli laikira okubanga biddamu okubanga lwakiri bigootaana njala okusooka okubategeeza nti ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini ogwokutaano kyawadde dda kale eno tewali kubuusabuusa twagambye leka tugende ku Bat Valley Theatre eno gye tugenda okubanga lwakiri tukulaga kye bayita waaka kati bino bye tugendamu eby'eggwanga lya Iran nze njala okugamba nti nakutegekedde olutambi kuba kati eyo department yange ekwatagana n'ebisenge by'amakuliro g'entalo tugenda kutegekera olutambi naye this time tugenda kulwogerera live era nja basaba mukeereko atira mukwata obudde kubanga ebyokwogerera live bizibuwala nti gubona otwa ku ssaawa 10 siina ate bwenziramu eri nti akatambi kankaze emabega tuba tusonga busonzi mbere mujja kukeerako tumale okubalaga ekiri mu kitundu ekyo eky'ebuwarabu Iran ebiriwo Amerika byesombye Israeli yeswanta ebiri awo bingi tugenda kubanga tubikulaga mu ngeri efaanana okuba nti nneneko bwe tumunamala okubanga nze nzanye paati yange okubanga nkulaga ebyonna olw'omukulu Matayo tuno mu Juni ninandikye namusabe kyagenda okunnyambako gye muli
kyagenda oba presentingirawo twabagamba temwerabira twayagadde this time tukyusemu ne tutabatwala ku sports arena olw'ensonga bye tugenda obbalaga twagala mbire bulungi nnyo ku sikuriini zaffe ate wali ku sports arena mumanyiiwo nti olwalayiti eyo eyitiridde project eba tevaayo bulungi saate wali eri ku Bati Valley ekifo kiri enclosed bulungi buli kimu kivaayo nga kiri kirya bulungi kati nze nsanye muzannyo ogwange Mwai Matayo naye abeere nti azannya paati ye nsa Mwai Matayo abantu bano bazzeemu essuubi oba oko kyobasuubiza bakusuubiremu ki ku olunze ebyange newe nkomawo ebyawaaka bakimanyi naye ku Matayo bakusuubiremu ki ekisooka mu byonna ku Bati Valley tugenda sooka tugyewo ebintu Israeli byerimbye nga Katonda ajja kuba baraga Iran ebibuga nga bwe bikola tebirina buzibu naye olwokuba baleeta mu footage owe Ukraine ne bamuteekamu ne baleeta footage owe Iraq mu mwaka gwa 2002 ne bamulaga ku CNN, Al Jazeera n'awalala naye tujja batulaba focus teri ku politics era wa politics tojja kuwulirayo nga njogera ku politics wabula focus esinze kubeera mu kumanya kyobala twakitumye Free Africa okumanya obutonde bwaffe obuwangwa bwaffe kyobala nabadde mbakubiriza nti mujenga mwambadde enzigomesi mujenga mwambadde amakanzu namwe byengenda okugiramu tujenga Abafirika tulage ekifaananyi Abafirika nti tulina bye tusobola okuyiiya ekisooka mu byonna tugenda kuyiga mu bintu bino okusaba tusaba tutya abantu abasinga obungi waliwo ekintu kyetwaleka emabega ba kyetubuusa amaaso mu butonde osobola okuyamba omuntu omu n'akuwa omukisa gwa mwaka mulamba almost ku myaka 10 naye ekintu ekyo abantu tebamanyi bwe balina kikozesa byebimu byetugenda okukola mulimu abantu nga bafunye ssente mufunye ssente naye buli wokwata ssente kale abantu tulina ba mirundi esatu waliwo abanoonya ssente n'akola buli kimu n'ateekamu amaanyi gonna amala omwaka nga n'ekikumita kirina mulimu omuntu owokubiri akoze ssente azifunye ssente buli wazikwata ekizibu lwe kijja bamukubira amasimu gundi mulwadde oli lwakwewolako n'atakuddiza olwogula poloti bwe bakufeera tugenda kutunulira ebyo n'okufuna solution yabyo ekizibu ekyokusatu mulimu abalina ssente nga bazitereka buteresi tebamanyi kuzikulaakulanya okwejjamu omuzimu guli ogw'abantu oba ogw'abaddugavu nti bwenfuna akakadde apatite ekola enfa nga tezinagwawo sidamu kufuna ssente endala tugenda kuba tunyonyoka oba tufuna solution y'ekyo byebimu ebigenda obeera ku Bati Valley n'okwongera okubikula ku mayindi zaffe era buli munnayuganda yenna oli musirikale oli kabaka oli faazi oli ki mujetegere kye bayita Africa then mulyoke musombe bulungi abantu era nkugambe almost buli munnayuganda yenna twetaaga tumanyeeko booli awo n'abantu target etutwala ku Bati Valley waliwo ebintu ebigenda okujja nga biri beyond mind nga bisuse ku ntegeera ya bulijjo ebintu bino bijja kuba bireetawo obaoliawo kubikula obwongo naye tugenda sookera mu bukadde ebikadde tugenda kutunuulira bw'onaaba bwe weesiga evvu lyonna omanyi mu Russia eyo mu Thailand ngenda kuterayo buvidiyo awo mu Thailand Indonesia ne Malaysia n'awalala waliyo abakyala ne mu Russia mu nnyini nga bwe yeebaka mutosi okumala eddakiika avaamu ng'ali fresh abayindi balina omugga gwe bayita Kashmir buli mwezi ogw'omukaaga ndowooza omugga ogwo batera okugendako nnyo ne basaba ne basinza ne bakutula enjegere ku ssaawa ya leero bwe babalensa engagga India ekwata kyakuna temanyi Yesu tugenda kutunuulira vibration ebibala bicreatinga bitya energy okutuyingizaamu ne chemicals tuzifiirinze tutya biwolya enkoko eri nature eba n'amasavu nga ga yellow enkoko etali nature eba n'amasavu ga white byebimu ku bye tugenda okutunuulira then tutunuulire
abavubuka mu kulya chemical abawala amabere gatandise okubula abawala then kuside y'abavubuka akasabuni keyongedde nnyo kuba masturbation tujja tunulira ebintu ebyo bintu bingi almost tujja kumala essaawa nga 3 nga tuli mu ebyo nakubivuunuka nakumanya oba oli w'amagye wamala Seria 6 oba oli looya oba oli mulamuzi oba oli MP ojja kutegeera byolina okukiikirira abantu ojja tutunulira ebintu bingi. Solomon ajja kuba yabayigiriza enneeyisa y'Abaganda Karura ajja kubeerawo ababuulira engeri gye balyanga emiyembe n'amala bwiki namba nga ne bw'aba tanaabye olw'okulya ebitonde ebiri fresh nga tawunya n'essaawa ya leero ne bw'onaaba n'omala eddakiika 5 bw'oyambala pule waliwo empali z'abasajja za mirundi 3 waliwo underwear waliwo boxer n'empale eno empanvu size abasajja ze bambala empale 3 saawa ya leero twambala boxer tetukyayambala underwear esookawo bw'ojambala olw'okuba ntulya bubi ebbugu muliri bwe lituyana n'abamonda we bazivaako bambala mpale plain balinga bakazi n'abakazi bazivaako anti kati baba bakazi ne afpet tebakyazambala nti ebbugu muliri olw'okuba nti balina mu mubiri mungi chemical abamu kyayitirira afuna n'obulumi nga tebutrakingibwa musawo mutwalire mulago nga tewalina mashini ebutraking natuuka ekiseera n'abuguma nnyo abayenda abalya chemical ndowooza nasobola obbasigera ekifaananyi nti bungereza muliko tosobola n'okusomayo kalwe byabeeramu ne buyiini nti obudde butuuka ekiseera ne bafuluma ebweru ne beebaka ku mbalaza olw'ebbugumu eribabeera mu mubiri n'enkuba ne bwetonya n'afuluma ebweru nti ebbugumu liri buli we liyitirira obungi ne lifunamu vibration y'essimu oyambala underwear n'owulira nga n'obulamu tebukyaliwo kati abantu almost tusigazza kutambula ne faani mu mukono ogwandibadde gukwata ssente bwe tugenda okutandika nga okukozesa nga okwata faani buli woyita ng'ekuwujja so mujje tutegeere endya entuufu. Njagala kusaba Mwami Matayo ninake nakusabye olw'abantu waffe bangi bamaze n'emyaka egiwera abantu bano nga bakunoonya abamu ne basasula ne consultation fee ng'abantu kye beetaaga oli akugamba Mwami Matayo waliwo akazannyo nsaba onyambe ondabire namba entuufu eziwangula abantu abo watuuka n'obavaako olwa challenges obafunamu ng'abantu for example nga bino ebya betting biki wali tokyabayamba naye nakusaba nti waliwo abantu bano ddala banusibanya abasiba emipiira nti otosobola kubaako kanjawulo koobawaayo ng'okubaddiza abantu abo era kyengenda okukola omanyi by'emipiira sibitegeera bulungi ngenda omanyi nze ninga waliwo kye bayita Sky of Africa ekitundu ekyo kiri wakati wa Morocco ne Misiri kyekintu ekitaddewo gravitation okwetooloola ensi nti ekintu ne bwe kibeeva eri waggulu waliwo leeyi ekireeta nga kyo satellite bwegwa eyinza obutatuuka oba etukama ya pakajo empewo eyo egitemaatema naye ekikola amaanyi ago kiri wakati wa gundi Morocco ne Misiri kati ekintu ekyo buli gwa 6 nga 5 nga 12 buli gwa 6 nga 12 kizikiramu okumala olunaku olumu naye buli luvannyuma lwa myaka 10 era mu mwaka gwa 2010 awo bwe watyo wava ekinja mbwengula ne kigwa ku saidi ya Libya mu nyanja olw'okuba nti amaanyi ago gaawumulamu olunaku lumu naye singa gawumula omwezi kitegeera tuba tusobola okufa ne tuggwawo so nange ngenda kufunayo time eyo mwolwo olunaku lusadaaka sobole okunoonyaku ab'emizannyo naye ngenda kikola omulundi gumu temukifuula teeka ngenda kikola era nja kufokasingako gye emipiira ejja kubanga gitambula weekend eyo gyengenda obbawa so abagenda okusiba ebyemizannyo nja kubaayo era mujja kuvaawo nga mubitegedde ngenda nabbabuulira kye bayita moscode mwali mulowooza kodi z'amagye naye n'obutonde nabwo bulina almost nature code okubala ebibalo ffe twabeeranga wano era
abakulu abalinamu free mind oba nature mind omuntu asobola okumanya nti kana akasana kankuba onfuna omuntu asobola okumanya kino ekire kyankuba asobola okutuuka mu kibira n'asesenga nti wano waliwo emisota kati sense ezo zonna zaafa kuba ennyama tulya nnyingi ate ng'erimu kemiko so byebimu bye tugenda otunuulira njagala okukulaga nti bw'oyambala evvu bwe weesiga evvu lyambulula evvu omanye evvu lino ddagala ly'amaanyi twalwalanga amannyo oba ebibuno nga bituluma nga olisigamu ebiwundu byonna evvu oliteeka ne ku kiwundu n'owa lyeddagala lyaffe fe ekyo kyo nkimanyi kati evvu eryo lirina engeri gye lyambululamu olina sikiini mbi olina embalabe ngera kubuulira ku olwo engeri gy'olikozesaamu n'okwongera ku mikisa gyo okusooka okubanga omuntu ne bw'aba akuwalana evvu eryo likujjako olutwe abalina olutwe owalanwa ososolwa owaayirizibwa ojja kubamba buulira buli kimu nga tuli ku sports arena kale tujja kubeera ku Bativale Theatre naku za mwezi 21 ssaawa zibeere 8 nga mwenda mukalidde ffe tutandike bulambalamba omulimu gwe tusinga okubanga tutegeera nnyo wano era wenjagalira nga mwemateebwa abasuubiza okubayigiriza bute bweyambisa evvu ate nga ffenna lituli kumpi ne bodda waka newoba tolina mukyala ne n'ogamba neiba mpaka ovvu lyolina mu sigiri awo ng'osobola okwejjanjaba ne weetaasa ebyo ng'ogenda okuba ng'obiyiga nga 21 nze wenjagalidde ate okujjukiza nti temwerabira kopa waffe kopa yafuuse ensonga naddala mu kyasa kino kye tulimu oluvannyuma lw'ematayo okutuuka okuba nga bw'ati atuzibula amaaso abangi abamu twabanga tulaba abantu abalina ebikomo abantu abalinanga ebintu eby'enjawulo ebimu nga tubirabanga byakwewunda just naye ng'ekyamazima twategeera luvannyuma nti baali babiteeka mu foomu ya byakwewunda naye nga byalina ensonga mukwano gwange ennene okusinga nekyoyinza okuba nga bw'otyo nolowooza abantu bangi abasobodde okuba nga bafuna ku mukisa ne bafuna ku masaawa agalinga gano essaawa eno nkyogedde emirundi mingi nti essaawa eno yakabeeyimu era gwajeyingamu okugigula ekituufu naye muzimanyimu abasobodde ozigula era n'engeri gye ziyambye okukyusa obulamu bwammwe nkakasa bulungi nti mukimanyi ekyama kyammwe ebeera ssaawa ng'endala mu ndabika naye nga bw'oba ogirina waliwo ebikyuka mu bulamu bwo naawe n'otandika okuba nga bw'otyo obiraba n'ogamba nti anzijukira omuntu omu yali mukyala ng'alina omwana we naye nga bambe agamba buli mwana nga batuuka mu kadde k'ebibuuzo ku ssomero omwana ng'alwala omwana n'abeera atyo omwana tetumanyi oba yabaaki naye kituufu bwe yajja wano ne tumuliramu nti waliwo kino naye waliwo essaawa nayo nti njawulo ki nti owaayi byawukana maanyi essaawa byekola n'ahakomo kabikola naye ate essaawa amaanyi mangi mukko yagamba mumpe essaawa ntwalire muwala wange agenda kutula siniya yakuna ekituufu yatwala essaawa omwana teyaddamu kubanga afuna obuzibu bwonna ng'agenda okutandika ebigezo teyaddamu kufuna okuvako olwopa kati omwana asoma bulungi so kyenkugamba mukwano gwange nti gwolaba olina ssaawa naye teba ya bulijjo ag'abaami tugalina amasaawa ag'abakyala tugalina njannyo okubanga nebaza mikwano gyange ab'enjawulo abasobodde okubanga mugagulira ne ku bantu bammwe obudde buno eno gyolaba bbaasa eno gyolaba tolowooza nti nno eri bubeezi wala eno bbaasa pakagi ya muntu omu era bino mbitwala leero naye nga biraga ludda wabweru wa ggwanga ojja kudda olowooze nti nno ndi mu kwogera bwogeze kamala okulaga pakeji y'omuntu omu yooli yagambye nti essaawa eyo mugimpe eyo ya mwami wange kyekirabo kyensobola omuwa nange munteeremu akakoma akange kati omuntu ono wakwatira sente zino zonna n'agamba kakubire omwami essaawa naye nga njagala okukutegeeza buli omu n'ensimbi zo z'olina osobola okuba ng'ofuna product wano ewaffe nti tuyina obukomo buno nammwe ababufunaku mu bumanyi bwonna bwa nsonga nnene kabubeere buno mwabutegeeredde obwababede mwabayina amayumba ge muzimba galemedde ku musingi galemedde simanyako ku wallplate galemye neetuuka ennyumba okubanga kwegamba weeremedde ne buloka zitandise okubanga zisensuka lwaki buli kadde ezitonnyako mujje mubeere nga mufuna obukomo buno mwayimatayo aba akunnyonnyola enkozesa bwogenda okukakozesa mungu n'abeera nga bw'atyo asumulula ebiyinza okubanga bibadde byesibye njala obategeeza nti buli omu mu ango mugira waliwo ayinza okugamba nti nze njagala necklace weziri bulungi empeta weziri bulungi waliwo lyagamba nti akati kalule kakati nze ayinza okubanga saagala siba bikomo abcd
tulina n'ebitaala tulina amayinja mu bufunze nti buli omu oteekeddwa okuba ng'ofuna ku bintu bino abajja okujja waliri mu kivulu kyaffe nga 21 omwezi guno ogwokutaano ku Bat Valley Theatre zino product tujja zibaleetera era twasabidde omukulu akoola ajja kubanga abasaliraho ka percentage such that osasule sente ezikuyingiza ate bw'oneetaaga products zino ajja kubanga akusalira ku byenjogedde bituufu. Waliwo n'ebikomo ebibundi ebikopo n'amajaaga nga gakopa nga wooteeramu amazzi fluoride afiirawo kubanga alimu amazzi agengo gamba ebikopo bino byakunywera mu juice bintu binyogoga si byakunywera mu buugi busera byokya kukamula fluoride potassium ne kemiko endala ezibeera mu bintu ebyo. Ebikopo bino biyinza otuuka ku wiikendi oba wiiki ejja biva Misiri naye nga essaawa yonna bijja era bwebinaaba bize tujja kuba tubibalaga newaawo ku Bat Valley bijja kubaawo era operation just kulaba nga abantu batereera tubadde mu kizibu kya sente zibadde zibuze buli wamu omwaka aba naye mu kukaaba okwo mbasaba nnyo nti bw'oba okuta akasente banaye kakozesa ekintu ekirimu omugaso kubanga kati eyagula ebisolo bye mu kyalo byabadde ali safe side yadde yabadde talina kashi wakuteeka mu nsawo oba kapito wakwongera mu bizinensi naye kati bw'ataagula renti yakututte bizinensi bakasitoma babuze kuba badde tebalina nabo ssente kati looni ekuleeze ojja kumalira ngoze mukomera naye nga sente wazonoona mu Christmas please mbegayirira mbagamba nti sente bezinaaba nga zizeemu okulabika kubanga president wamalira okulayire agenda kuta sente abantu batandika sente zijalabika tetujana mbayawo zinaava nga amaze okulayira wajjayo byamagero nga amaze okulayira so n'ennyonyi zateeka mu bbanga zabwere kati ani agenda omulwana just fe tulinze time naye mbasaba nnyo mukole mufune sente musikose bulimu amakulu wetunatuukirawo mu 2027 ebintu bwebijja okukyuka nga bwe mubyagala naye kati mulina okulwana nnyo okulaba nga at least osavingako kale kakati njagala n'okuyisaawo kano katono nnyo eno message benjiweereza be bana babloga batera otugamba nti Uganda bwerikyuka omusaayi guliyiika 2027 omusaayi tegujja kuyiika baaba era ekyo namaze kukitunulamu nakikufa kale kakati omaka mbategeeza oyo yagerako ebya 2027 nti emwagala bigenda kukyuka era bituukirire ategeeza ku nkuba egenda okubanga etonya naye nga ya mirembe abalimi tugenda kulima bulungi ng'ennimiro alhamdulillah abalunzi ffenna kuga byagambe ebyembeera bwegenda okukyuka babitegedde dda be bamanyize mbabulyanze kyentegeddemu amma kale njagala kubategeeza mikwano gyaffe eri ebbasa gyembalaze egenda bweru waliwo n'endala egenda ebweru negenda London waliwo ezigenda ebuwarabu ekyo njagadde bategeeza nti ne bw'otolinda kujja Uganda bw'ogula products okuva ewamu ematayo era tukola delivery ne zibeera nga products ezo zibatukako bulungi nnyo enamba zaffe za ofiisi 0753 20 20 bw'obanga otunoonyezako eyo ojja kubanga otufuna 0753 20 20 eyange eri 0782 3353 tuyambagane naddala ku bulamu bwaffe n'okakasa nti oba oli abafamire zaffe tusobola obbayirawo mbiri mwematayo nsaba tukkiriziganye tumale ogendako mu bisenge by'amakolero g'entalo tulaba wano ekiri mu kyondo kya Buwarabu Trump alemeddeko ebyombo biibyo Iran eremeddeko eyongedde okwolesa kibayita gumito olunaku lwabadde lwa Monday ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokutaano ne tulaba ku mbeera awo yabadde enzubizo tuga nti yarabbi bizzeemu gwe bw'osika bwoti ekifaananyi kikyolaba ekiriwo nze kyenyinza okugamba Sematalo ogwokusatu obuwowo bw'amaanyi ffe twayiganga emisu nga weguyita obuwulira guwunya n'okuwunya ng'omanya guli mu kitundu era ogenda okuwulira embwa twaziteekanga mu kopa
nga kopa oyo buli waleekananga ne bwebanga oyo ekisolo kyonna kyagala lumbawako oba ekibi kisemberayo eri batekanga mukopa netusaamu akayinja bagayitanga amazugu nga egenda ereekana nga lyakopa nga buli webeera ku kyalo n'okufa kuba kutono ndowooza betujja okulaba ku Bad Valley naye obuzibu obuliwo nti abachina bo bakyayisaawo amafuta kyokka ate America erina obuzibu era kino kansinzire wano nkigambe gavumenti ya Iran erina ababloga bekozesa mu mawanga amalala okunoonyereza information. Iran bwe yagenze neetongoza almost bwe yakeeranga ng'esaba amawanga obuyambi ne Uganda yali kati Iran teyakoma ku ekyo enoonya ba aka abasobola okwakenga nabe balina bali ab'omutawaana enoonya ba aka mulimu amawanga geetuukiridde ng'etuuka n'okugenda mu masabo okunoonya buli muntu yenna asobola okubawa ku information ya America oba nti omujasi wa America ali wano oba n'okusaba nti kati waliwo ekizibu ekyabaddewo ngenda kunyonyola ekigenda okuviirako President wa Burkina Faso engeri America gyeri mu planningira okumutta ne France naye kye baakoze oba ekigenda omuviirako kifaanagana n'ekimu ku Iran kye yakola. Iran yatuukirira abakulembeze mu Africa njagala ompuliriza bulungi wano tomanya gye bujja mu maaso eyo ebigambo ebyo olibijjukira. Iran yatuukirira abakulembeze wano mu Africa banoonya buli muntu yenna omulogo oba alina amaanyi okubalabira bintu bya America okuguza information ya America era wano amawanga mangi mu Africa agatabaala agagenda mu masabo agakola buli kimu okulaba nga abarogo baabwe babeera ne bafunako information emu okugiwa gavumenti za Africa zigitwalire Iran. So America ekikyetana bakutegeera naye tomanya gye bujja mu maaso eritegeera nti Africa mulimu amawanga agakolagana ne Iran mu bintu bya security. Ekirala ekyokubiri nti China eri mukozesa akakisa kamu kwa China terina linnyisaako futa yadde neeri kubanga y'amafuta egatwala. Kati America engeri ya blockings China agenda kikola intentional. Ekole ki? Egenda yisaawo emmere eyagala bagikwateko eya China ngayagala America egikwateko ekole ki? Erwane anti engeri gyerimu kwegamba China alinga ayagala olaba leka nembeera n'abavubuka ku kyalo avubuka ku kyalo nga bakola effujjo naye n'otuuka okukajuza okukola training n'ogamba nze lunaku lumu wali gwawo omunangwamu n'obetegekera gyamu erinnya kati America kyalimu gundi China kati Semataro owokubiri aleesaakawowaako nti olutalo lusobola okubalukawo essaawa yonna Semataro ate guno omulama ngukubiriza almost nkubiriza America nti ekole okunoonyereza okw'amaanyi esobole okuba tuki mu bakulembeze ba Africa kubanga singa wabaawo information etwalibwa mu bawarabu ne bagiguza aba Iran nga okusinziira Iran kyeyagala nemala neetuuka naffe ffenna almost abali mu Africa ebejja tukosa ebejja tukosa nti Iran eyagala kumanya ku byama bya nuclear za America naye nta bakulembeze ba Africa kati bali mu basawo mu bantu bonna buli gwe bawula nti alina ku maanyi gwe bakwata ne bakozesa gwe basindikira security gwe bakola buli kimu okulaba nga asobola okuguza okulaba information ya America agiwe gavumenti gitwalire abayirani. So abayirani bamala ogifuna balina ba aka North Korea bwe yabadde ejja ba aka baayo oba bakakensa baayo mu Ukraine yatutte bagundi ba aka abahakinga aba North Korea abahaka 50 bagenze mu Iran
nga singa bafuna information yeno basobola okwakanga nuclear za America nezitandika okutulikira mu bifo ebyenjawulo naye America already naye yamaze okusitula nuclear ali mu kukusa amutwala mu Middle East esaawa yonna era ne basobola omukubako bomu n'eyokya ekibuga nga Kampala yonna distance y'ekibuga Kampala yonna so bomu enene zigenda kukwatibwako ate esaawa yonna Traore baagala kumutta Ibrahim Traore president wa Burkina Faso France eyongedde mu jjiya enene ddala kakati ensonga nja kuba njirambulula bulungi Ibrahim Traore aliko Dangote yazimbe refinery ey'amafuta n'agenda mu kye bayita World Bank gye beewora omuli Uganda esiiba yeeworayo ng'omuntu awugira mu kidiba ky'amazzi World Bank awaayo mwefu baaganye okuwora Aliko Dangote sente Aliko Dangote ekyaganye omuwora ebyo tujja kuba tubitunuulirawo mu maaso era nja kubambi banyonnyola n'enfa ekigenda okuviirako ensonga egenda okuviirako Traore ziri ensonga 3 njagala ojjukire Traore yaddamu idiosis eya Thomas Sankara era ali mu ggwanga lyerimu idiosis oba Burkina Faso Abraham Traore kye yakoledde oba kyali mukola kati Thomas Sankara byali alina okukola mu gyekinaana olwo byali mukola kati naye France yamaliza enteekateeka okufuna bakiira omulimu baagutaddemu miliyoni 35 za dola Kota president wa Burkina Faso badde asaba tukezira mu matayo kubanga bona omulayo waako oyo abantu bange bano mbamanyi tugenda bumbo wampola mpola then ate bwe tunatuuka ku Kivulunga 21 wali ku Bat Valley Theatre ajja kubanga mu matayo ababulira bingi ebikira ku ebyo nsaba okkirize tusiibule kambateere wano naye nga tukambalinde nga 21 tugende mu kumanya obuwangwa bwo oba manya Afrika yo wetugenda okwebuuliza ebibuuzo era eno debate omanyi wali abantu abaze nga baagala okumbuuzabuuza ebibuuzo abarokole mbu twandyagadde tukubuuze lwaki tokkiriza mu Yesu lwaki tokkiriza mu Nazalensi ngate Yesu akwagala ayagalani akwagala madayo bwe munaabanga mwagala kufuna omukisa ogwo gw'okumbuuza mujje n'ebibuuzo byammwe byonna wali nja kubanga nfuuse nga center eya nanobots yebanga Google Freya World buli kyobuuza oba okifunirawo kati nja kuba mu set of nanobots nga anso omuntu agifunirawo so oba oli mulokole oba oli musiraamu wandize kyandinyambye na bulungi nojjanga oyambadde ebyeddiini yo n'omubuuza ekibuuzo nenkudamu sibyampaka sibyamububi tugenda kutunuulira Africa embeera Africa eri abambuuza nti edda Africa nga yali amaanyi lwaki kati yanafuwa kyava kuki jangu byonna tubitegeere nga 21 waliwo ebintu byengenda ogenda obbasakira era kati ngenze mu research naye ngenze kutunuulira okwongera okunfaaminga kubya okufa kwa Abraham Traore sembayo ne kano akasembera ddala video eno egenda South Africa South Africa mbagamba bino ebigambo wamanga mutaddewo resistance okugoba abaddugavu mawanga gamwe Botswana yatusoka okusalako South Africa amasanyalaze olw'obususuzi South Africa bwe yatandise naye njagala mbajjukize nti muli baddugavu bannaffe njagala okubagamba aba South Africa nti obudde bwe mulina okutereeza train leero eziva mu Soweto okudda mu Johannesburg enkuba ejja mugenda kufa bubi nnyo njagala mujjukire nti mulina abazungu mu South Africa abasinga obungi njagala obajjukiza nti amataba agajja mugenda kwetaaga amawanga agabeetoolodde muliraajanira Argentina Botswana Ghana Nigeria ne Uganda okuba buddamya South Africa muli bubi naye tebakimanyi
mulekerawo obusosoze mujja leeta obuzibu mu 2 tujja basosola naffe. South Africa mulina okukola nga foreign affairs ya Uganda kyeyakoze. Lwaki munabasosola 2 anti amataba gagenda okuba South Africa yinza n'okubwa amataba almost 3 ocean zigenda kati mu 2 wetujja otandikira enkya kambagalize olunaku olulungi. Amina. Naye nga aba gavumenti mutandika okukola nga zichallenge okuchallenginga ebitongole ebirala byokufuna solution si kwewalana emirimu gibaamu okukolo mubaamu obukodyo ne skill empya. Mu Japan alina kampuni emu eya Toyota ereeta Nuwe ereeta Harley ereeta Space ereeta Taxi ereeta Ford emmotoka eziringa Ford ezireeta zimpenko zonna ziva mu Toyota nti baleetawo ebika ebyenjawulo omuntu okumusikiriza n'akola choice. So byembanyonyola mbasiba warana wabula mbagamba nti muteekewo challenge okubudaabuda bannayuganda kuba muli bakulembeze temuli batebi muli bakulembeze naye mukola ebikolwa ebyekiteme. Mwatondebwa kuba bazira naye mufuuse bazibu.